twalabye omukulembeze w'eggwanga omukulu Tinkahabulwa Tibahabulwa yalonze kabineti ye empya mu kabineti eno empya gye yalonze mwe mwajjidde omusajja ayina amannya Ssaabavulu Balaamu Barugahale businessman politician omusajja ayina yagenda ew'omutunzi eyo amanyi wano industries engoye ziriyo Jjinja yagenda eyo Jjinja n'agamba abakola mu byuma bye Jjinja eby'engoye nze munsooke munkolereyo fashion eyange ayino fashion ye nno nnungi munnaye ffe ate ffe abamawulire tukolera nnyo kuba ejjayo ekifaananyi ekirungi wali woba okutte kamera tewetaga kwongera ku light bw'atoteekayo green screen yaki fashion eyo ejjiro ddala ekifaananyi ekirungi anjukiza wali we twasomeranga bagamba omukugu w'akatabo kano biki byataddemu ebintu ebyawukanye ku bintu bya bulijjo nga tugamba akozesezza ekifaananyi ekirungi ajiddeyo ddala ekifaananyi ekirungi alina fashion zize yekka omukulu oyo bamugonomoddeko ogufo yesebo ogunene ogubedde kakati ogw'ensonga z'abaana kati buno obudde minisita kozi minisita waki w'ensonga z'abaana kids youth minister era buno obudde takyali Ssaabavulu katugenda mutuma minisita Ssaabavulu era kati okumulaba olina kuwandiika bbaluwa si biriyo badde okuba amasimu yafuse mulalamu nze ngamba nti regardless ng'oggyeko kino oba kiri ebyafaayo biraga nti Balaamu oyo musajja muyivu kusiza ku bye nawulirako musajja muyivu bw'abeera nga musajja muyivu kimuteeka ku stake oba ku ddaala ery'enkizo okuba nti wanjawulo oba y'omu ku abo ab'enjawulo mu ggwanga lino ate ne cost gye yakola eya marketing olaba engeri gy'abadde gye brandingamu engeri gy'abadde gye connectingamu n'abantu ab'enjawulo era ab'amaanyi mu ggwanga ba politicians nga bondinga nabo nnyo especially naddala bali mu buyinza era waliwo n'ekifaananyi ekyafulumaawo last year ng'afukamidde kabaka oba wakiraba ng'afukamidde kabaka ng'amukutte mu ngalo kiraga nti nno mugaye ali hambo ate afokasinga nnyo ku kyaba agenda okukola abeera ali focused nnyo omulabi abadde ng'atula ne first family ekulembera eggwanga ekitegeeza nti nno musajja ali calculative mu bintu by'abeera akola ate ng'abeera hambo so tujja kugamba nti n'ebintu by'abadde nga gy'akola kobe ye nannyini radio ofo Balaamu events ye nannyini waayo n'ebintu ebirala bingi nnyo abadde ng'ateeka end of ya Sheraton ebiriroliro sima gaba beach biki wayirowooza nti nno musajja mukozi era munoonyi wa ssente ate omugezi atapakuka nze ndalowooza nno President Museveni yakoze shoot eyabadde ennungi okuteeka gaayo yo mu position eyo because kati twetaaga abantu basoma politics mu gavumenti eno kino sijja kikulimba twetaaga abantu abali hard working abasobola okugattako era ekyo kintu generation yaffe kiyeetaaga twetaaga abantu abasobola okumanya nti wano wewali obuzibu ffe tusobola obwekolerako bani okuleta omuntu politician ng'asoma politics n'afuna zi masters naye ku ground tasobola kukola bintu naye bw'oteekamu abantu abasobola okukola ebintu osobola expecting ku results olabye yabadde promotinga General Muhoozi mu campaign ze ez'ekibiina kye PLU n'ebisigadde campaign ya Muhoozi eyo baserena bata yabadde agipromotinga abadde manager we wankubadde bafunamu obutakkaanya kugamba guy ali prominent nnyo ate ali versatile ajja kukola ensonga z'abaana n'abasobola ekya design President Museveni nze muzzukulu wo nze Biba Uganda sebo nkusaba bwe kiba kisoboka Balaamu Minister Balaamu
owabavubuka mbadde nsaba omutungisizeeyo essuuti nga ya bukuubo bwa orange ngeri esaati weebadde era abeere ng'afuna amasuuti ago ng'enkumi 2 mu wardrobe nga buli lunaku ajjayo essuuti etyetya naye bandiwandiseeko ennamba kwanza okugamba takyusa anedda ffe tujja kukamanya akodyo kaffe nti agikubye yeemu naye nga kala abrandinze ng'oli gaye yafa rest in peace obiriga ina amasuuti ga yero biki emotoka ya yero toilet ya yero tipi za yero saati ya yero vest ya yero emmere ali ya yero amannyo gaali ga yero ndowooza so tusaba President Museveni Balaamu mukkirize atungise amasuuti aga orange agalimu obukuubo ffe gaba akitukubiramu tetulina buzibu nakyo nayambalayo essuuti endala agenda kubula aba agudde asigale mu brand eyo wetumwagalira wetukwagalira awo ddali Balaamu naye anaafuna obudde obusigala ng'akwasaganya bino byabadde akola kubanga neyo ministry ennene okuteekerateekera abavubuka nga okuliko abaana ate abaana batawaanya kuliko abakyala ministry nene neyo gayi n'ebintu byennyini byabadde akwasaganya kumpi zibadde nga ministries bbiri bw'obiraba engeri gyabadde abikwasaganyamu so ajja sobola obikwasaganya ng'alinako abamuyambako era nga bulijjo ne ttiimu ye kozi alonda ttiimu buli muntu yenna bw'obeera mu position bwetyo olonda ttiimu gy'omanyire yabakaliba banno n'ekubeera ku kido ne muba nga mupushinga ekintu ajja sobola inshallah ajja kusobola mwenga mmwe kati kino kiddanga eri mmwe abayimbi biba Uganda kuba oli muyimbi mwami Balaamu oyo anaasobola okwasaganya ensonga zammwe singa abadde ku Ministry of Gender nga mukozi mwemugwa culture art and culture naye katula okuba ministry gyalimu strictly abavubuka baggwanga lyonna si bayimbi bokka ze sijja musuubiramu kinene nate nga twalaba nga yavaayo ministry oli ono avuddeko yavaayo nayingira mu nsonga za fresh kid kati yeeyo ekitegeeza ministry yakola kikyamu yeetumiikiriza bwetumiikiriza obusonga kati nga obwa fresh kid butono nnyo ku ministry butono nnyo ku bavubuka b'eggwanga bye beetaaga awo kasowa kamu ka lunaku lumu nti gwe omwana mukwatadde ku ssomero gwe omwana mukwata akolebwa ate ekintu kitono nnyo mwana omu naye ng'abaana ba Uganda bali over miliyoni oba nga 2 kumpi kozi be basinga obungi so ajja kuba ayambako naye ku bino ebya music eno mpozi ogamba nti nno baleeta abayimbi bajja performing ku mikolo gya NRM ekyasobola okirecommendinga baleete gundi ne gundi bajja performing ku Sheraton bajja cause ayina events company era ekyaliwo ejja sigala era ng'ekola byebadde ekola n'ekyo gamba mbusimanga agenda kujja akwate ku buli muyimbi amuwa akasente ekyo Balaamu sikimusuubiramu tajja kikola speculation expectation ezo sizimuyinaamu kuba ekifo kyalimu tekikola ebyo simusuubira nti ajja tuyamba kitegeeza abayimbi temutagala tetugenda tutagalirayo nnyo okuggyako pozi okumwebuuzaako kuba industry agimanyi engeri gyetawaanyaamu n'atuwa advise n'aturecommendinga nti minisita gundi mugende mumutuukire ajja bayamba mutuukirye first son mutuukirye first daughter mutuukirye mama Janet mutuukirye papa aba asobola turecommendinga naye ogamba nti nno avuge art industry yaffe ekyo kiyinza okukalwamu kuba bijja kuba simu atudde direct man. Okay. Ye Uncle Balaamu kane nenga tumuyoza bambi si kyangu katulinde nte omanyi kiba kibi nnyo ojjanji ng'omuntu nti tajja kukola osooka n'omuleka n'amala n'akwanwaga naye twala wano nga tajja sobola kati all in all ajja sobola okikwasaganya nze musuubira nti ministry ajja sobola ogihandolinga naye ministry erimu okusoomooza kungi y'abaana n'abavubuka n'abakyala mwe bagendera yalinamu obutakkanya ne Serena Bata ani ena Uncle Balaamu kati zenze ensonga Balaamu Abitex oyo yennyini Balaamu ene ndaika saabu manyaako kati ezo ensonga zagenda otandikirako ebyokola bajja bimuwa simanyi byajja simanyi minisita w'aba youth biki byakola kati ne bana abakyala bano bajja muwa ebyokola byalina okukola
n'ekyokubiri era ng'eggwanga bwe liba litambula ntolivuga buwomu ne minisita tajja givuga buwomu ebinaaba bimulemeredde ayina ba assistant ayina abawabuzi ayina president mukama we ayina former minister abasobola omwebuuzaako ajja kuhandolinga ng'era omusajja bw'abeera. Kitegeeza Biba ne bano abayimbi ababadde baawukana ne babba baabwe ne bakyala baabwe ezo n'ensonga ajja sobola ozikwasaganya. Era minisita abasobola obayita n'abagamba kiki ekibaawula kamuntamu kasukaali kangi kasukaali katono n'abagamba bannaye mukakkane twale eggwanga muki okimanyi n'obufubbo nazo nsonga za ggwanga era kyovula njagala nnyo gavumenti eteekewo etteeka nti omukazi tokkirizibwa kulumya bbaawo tokkirizibwa mumma na kumulumya kuba buli w'omumma tokkirizibwa namusaba transport fee tokkirizibwa kusaba musajja transport fee waaki abakazi nabo batuwe kuzaaka ameeza onyumirwa naye akola ki anyumirwa ate yasinga n'okunyumirwa okunyumirwa okubalira okupimira wassebo be basinga okunyumirwa naawe abo ankose kyagamba mu musinga okunyumirwa abakyala kale musaba transport waaki jangu onyumirwe oddeyo tekuddamu kusaba sente za kagoyi temuddamu kusaba sente za transport bintu ebyo si birungi bannaye ba babies stop it mutusaasire stop it naffe tuli bantu at least sabako ez'ekyokulya manye nti ojasangawo kasukaali ne kacaayi anyway ku nsanga za Uncle Balaamu banaye katumuyozeyoze respect bwe kimu akikoze nene eno tasuulireyo gy'abadde sigala ng'oyamba ku ndongo nate ne ku art industry sigala ng'okyagikwatiridde sigala ng'ogiyamba aye President Museveni ayongeremu ku bantu abali active ayongeremu atuteekemuko ne kasente minisitule agiweemu kasente nange ampa wa minisita nange ndi wano naye nze ate olwadde ndi president ayinza asobola okuwa n'akuggyako bwa president